Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiramu mwenna mwebale kusiiba mukola ky'amaanyi munange ne werekereza byonna emmere na buli kimu n'ogamba nti nze kansiibe omwezi omutukuvu gwa Ramadan ate mwattu sobola okubanga nfuna ku mpeera. Kati nno sigenda kulandaga nnyo, nja kusooka mbajjukize nti mwe mwenna ng'olabira ddala nti ekisibo kino eno mwattu kikuyiseeko olw'ensonga awusa zibadde zikuluma, manya nti osobola okufuna treatment awusa ezo ne zitereera ne ziwona ng'olina wenna atawaanyizibwa omugejjo. Nabagamba okakasa nti n'eddagala likola ng'osobola okulaba ssegawo omukadde n'olaba omupya. Sigenda kuwa ddagala lye saakozesa, ngenda kuwa ddagala linakozesa nange okusobola okulaba nga nsala omubiri. Abaami nga mbutuufu gwe bw'otuuka mu nsonga z'ekisenge weetaaga kusindikamu, nkubuulira ogenda kukozesa linene eddagala otereere bulungi nnyo nga teweetaaga buli kaseera kubeera nga bakkanika oba nga bakutereeza kino na kino na kino. Nodda ogenda kubeerawo ng'amaanyi go olina bulungi nnyo osobole okuba nga otereeza amakaago. Kati nammwe abaami abatawaanyizibwa prostate oba ng'oli ng'olina prostate cancer, manya nti obwo bugenda kubanga si bulwadde kasita onaabanga okubidde ssegawa n'akuwa eddagala. Kati nno ebyo byonna nga biri awo naawe nga pressure yo mu butuufu nga tennatuuka eri kwa hypertension crisis, osobola okubanga ofuna eddagala naawe atawaanyizibwa diabetes oba sukaali. Mujje mujjumbire eddagala lino lya abo n'obwoba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako bulungi nnyo nnyini ddala, kubanga munnange obulamu bw'ensi tebugulwa. Newogamba nti akasente kankateeke wano ku bbali awusa zinyoole, mwattu ojja kufa oveewo ate weesanga ne ssente z'obadde osevinga tesobola kumala kubeezaawo lumbeero na kufacilitatinga maziika go, kubanga obulwadde butta. Teri bulwadde butono, buli bulwadde bweyongera okugejja. Era nja kwongera obbalabula ku balwadde ba ulcers kasita obeerawo ng'omutwe gukulumirira n'owulira waneeno ng'ofuna ekikeeto oba kitwandise heartburn, n'obeerawo ng'omugongo gukookya eno ng'owulirayo omuliro balinga gye bafumbira omuliro gwa sawuna, naawe ng'owulira ebyenda bikusalirira, yitako enamba tukufunira eddagala. Abatawaanyizibwa amannyo kikulu nnyo, amannyo kintu kikulu nnyo. Ekiwuka bwe kiba kyayingira amannyo go, mwana wattu bw'onaafuna lino eddagala kijja kusooka kikaabe kiwolome naye ng'ate kiba kirina okugenda, kubanga amannyo go galina okubeera amalungi. Toganya kubeera amannyo go kufuuka kala ya yellow, amannyo galina beera ga white. Yes, galeme kubeera kwegamba nga kaliko emmere yakwatirako n'eremerako. Osobola okukozesa linene eddagala mwana wattu ne gaddamu ne gatukula ng'omuzira. Byonna oyita ku 0709 96 Omanyi ebintu ebisinga amanjagala ne tutuula ng'abantu abakulu ne tubigonjoola ne tumanya butya bwe tusobola okukola ate ekiddako. Nasazeewo okutuula naawe kussa n'oyo omukyala sobole okumanya ekiddako. Maama mwami Kizito, nze mulabanga mwamiwo, nze amannya gange nze Ssegawa. Kati kakati mu kiseera kino eno byonna ebiriwo ebigenda mu maaso omulimu obimanyi. Mwakavaayo okuva mu holiday oba okuva mu ssomero era mu kifo ky'okutuukira ewaka ewammwe n'osalawo otuukira ow'omwami wo. Naye omwami complain gy'alina ennene era bwaguuga eryemu wamumezesa eddagala ebbanga lyoli waneeno ewaka talina kintu na kimu kye yali yakufunyemu. Ne wagamba nti nno waneeno woyonoonye talabangawokko. Ye complain gy'alina. Sijja kwogera bingi nnyo wabula nja muleka asooka annyonnyola ensonga ye. Taata si kye kisinga. Nkyalo lwanyi nnyo ku bintu ebyokusoma naye nakano bwe yazimuwulidde naye siina Sunday nali nfunye gyali. Okay. Siina dinakamu wabula kubeerawo nga ndaba ngira ate olwali ngenda kukola kina tesigenda kikola bw'ati. Kati nnyabo ku ssomero gy'obadde ez'embiri babadde babakkiriza obbeera nazo?
Yande batukiriza. Okakasa? Okakasa. Kusomera nga babakkiriza enviri? Batukiriza enviri. Akasente k'enviri ge wakasasula? Kati wa complain yo taata tumalirize mangu kubanza njagala kugenda. Nzi complain ya omukyala wange ono. Tatugamba sina kye nali ntuuseeko naye ng'ekigambo ky'omukwano. Oluvannyuma lwa bbanga ki? Oluvannyuma bbanga ddene omuntu omwera paka sine yakomekola bbanga ddene tuli kwekyo kumeza bikerenda ate bwe najja eyo atumira ebikerendo mirire emyezi 6 ate omaze obbimira nti ate kati sinnaba ate kati kiki webityo siina ssanyu naye. Kati kitegeeza buli kimu yagala kukimaliriza lunaku lwaleero. Banyeterere nti munajayiza ngiza agenda weeweewo era bwe zigenda nga nange ndaba ndabawo. Kati ndowooza nnyabo owulidde ensonga y'omwami, ensonga yeeyo. Omwami ono ekimulemesa okufuna ku bitaggwawo kyekiki? Anti naye namugamba zokangumiikirize malize okusoma. Ogumikiriza kati obulayo bbanga ki gwoba olaba? Mulayo emyaka ng'ebiri. Kati nejja campus ogigasseeko kuba tubadde tumanyi olumaliza senior 6 nga bigenda mu maaso ebirala. Nejja campus ngigasseeko. Kati bw'oyogera bw'otyo gwe nga akasente kookalya gwoba olaba kya buntu. Omanyi gwokalya akayina omusaayi era ateekamu nga alina ekigendererwa ddala okiba kiki? Anti oyo mwami Segawo lwa nsonga alinayo abakazi abalala kati era asobola okubeera naabo n'agira nangumiikiriza emyaka 2 si mingi. Kati abakyala bw'olinayo abalala ono kyalina nabo bakirina lwaki tomugumiikiriza? Tebafaanagana si buli mukazi nti afaanagana bafaanagana mu nnyambala nti oli mukazi n'oli mukazi ne bwolimu ebikyuka. Bano abakyala be bamu omukazi alina ensonga olinayo abakyala abalala b'osobola okufunako essanyu lwaki tomugumiikirizaako mpola? Nange nga bw'omanyi nti nagambye nti nalina abakyala babiri ng'omu azaala bawala n'omulala azaala bawala kati naye njagala okufuna kacyansi ono ayinza okunzalira akalenzi. Akaana kalenzi wayitawo emyaka 2 aba takyasobola kazaala? Abasobola naye si kwega kusawa ya leero nange ono nfunidde embeera ennungi nga nange mulabako mu njuba. Oli after sex nti gwe kyosinga omwagalako wekifuna ebyenga bikwa? Naye nga nze mwetaaga nga gwetaaga kati bw'onaakikola ekyo ekintu ogenda kufunamu ki? nza kufunamu omwana. Oli mwetegefu okuzaalira omwami ono mu kiseera kinene? Siri mwetegefu. Ndowooza wulidde yansi okuva eri? Lwaki si mwetegefu? Lwaki toli mwetegefu? Lwa nsonga ensonga nina gimuwadde ne mugamba ngumiikiriza emyaka 2. Emyaka 2 mingi. Omwami ono wabeera waneeno n'asula ku kitanda naye n'osula ku kitanda nga talina kantu nakamu kafunye gwe tokwatibwamu nsonyi gamba nti mubutuufu ndikuula musajja w'abendi. Naye ate era wemanyi nza okunaaba ndaba wembafaana. Njagala bwe kukulaba bulabye ng'okitako oba kunaaba wezibye tawulo oba kunaaba n'enkutegeera. Njagala onneeyambulire ng'oli ku buliri nange nkweyambuli buli omu alabe munne naye gwe mpiteko wesibe katawulo kali mabeere oyiseewo oyingidde ekisenge oba oli mu kanayiti kati ndikulaba ddi? Ate agambye akulagako. Ndaga kiki njagala kukindaga nga tuli ffenna wali eri nga tuteredde. Gwe omulazeeko. Ate tukoma ku ebyo bwetaawo katawulo nenjagala oba wamutiisa enkulayo. Fena era ningamba bannanga abalala. Kati maama kiki watya kuwona omwami? Tewali kye namutyako naye ekintu kyali kimu lwa nsonga ndi muwala muto ate namusanga alina abakazi babiri. Anti omuwala omuto kiba kitegeeza aba akyali virgin. Kati omwami ono mu bigambo byagamba nti tukyali virgin oba nkuwanza ebigambo
kati kikyobeera otyawo abasooka bo bakuweererako balina kye bakugattako lwaki ate ono ye ayeeyamye okukola byonna byonna ye talozaako lwansonga muzeeyi nalina ekiruubirirwa kyange kyemwagaza kiruubirirwa ki kyakusoma ne mukuumira awo mbeere nga mbeera anwaka omala okusoma olyoka otuukire ku kyenjagala muzeeyi emyaka ebiri kyogenda ofunamu ono omukyala kyotamufuna ate nali mufunyeko ye mubuuzi anti kyo kyotalabanga kubalala ye kyosuubira omufuna nsuubiranga okunsanyusa okusinga kwembadde nsanyuka kati nga bwenti nsuubira okunsanyusaamu otomula atayinza okunsanyusa ebyo mbiraba naye ekibuuzo ab'emabega baba nga basobola okuba nga basanyusa okusinga ye tomanya bengenda okusanga maaso nedda emabega b'oyiseemu abavaawo kati ono yaliwo buli kintu kitambulira kati ng'osobodde omugumikiriza lino lyonayo anti ngumiikiriza era mbadde nkyagumikiriza naye kati kusaayo nga bafunye nti mutadde wano era webasomesa bajja ne bamusomesa byonna bikozi byetaagisa naye kyo njagala okunfunira ku kintu ekinsanyusa kyekinyoka ekikusanyusa kyayinza okukola kyayinza okukula okunsanyusa kafumba America ate emmere eyamuleese bwembasiriwo talya engoye tazooza tazigolola engoye okuzooza ne babebbi gye bali naye nze nga njagala ye nga ye tubeere fembi nga ngera omuntu byandibadde nemunne byakulisa ku maaso tebikumala tebiriyo n'okubeerayo ate kati oŋambe nti ono omwami yali akulabyeko nga wakula yali andabyeko alimba akwekalizaamu akulimba wamala omulaba kati nga bwemulaba wano agambe ng'ava okunaaba nga bwava okunaba kati bwanazijjako nampitako ng'ava okunaaba nenjira olwo kati ensonga ndaba ziri simple era nyangu lwaki omwami ono wali omumizisa eddagala erya buli lunaku myezi 6 omumizisa eddagala nsonga nali simwesiga atya nga tomwesiga otya kuba alinayo abakazi abalala nimuze lwaki boogera nnyo ku kyokubayo gwe n'abakazi abalala ekyo kyogerako amaka ga mirundi ebiri nagano naogololali omukyala wange naye ekyo tekyetagisa kuba naye naye empeke abadde azikola ki abakirega kuba naye abadde amiraga naye abadde tumira bumizi empeko nze nga tumire myezi 6 tuli kutukoleki kati empeke zobaddewo naye era still olina osigala nokusigala ngaera nkyamira kati olunkuumaki kati maama kuva ddi ng'omusajja atalina bulwadde omumizisa eddagala eryokumukumu anti nali mumizisa lwa nsonga simanyi bajja bange bulamu waabwe buyimiridde ate ng'agendayo kati taata bajja b'omukyalo ono balamu bulungi ate singa tebaali balamu yanandigenzi netwekebeza nga ndi mulamu kati omwami nga mmwe abafumbo ensonga ezimu bamwino zeemalira nozeegonjoolera awo olina kyoyagala omubuuzayo omukyalo oyo mukyala kinyagala omubuuzamu bw'aba ayinayo nga tannenkakasa oba ye ayinayo omusajja omulala ngambe bwe ati munaninayo muki naye ati bo bazibu tasobola kukola ki kukugamba abeerawo nga akugira ati so ye alina essanyu lyalifunaye gwe naleetatu wali olina olunaku lwali okumyewo nga n'otamusangawo abaawo kati wajja abajja essanyu owalala kati naabugamba kigwe si muntu wange ekyatalina ku ssanyu lyonna lyenja kulaga muntu gwali naye wadde okugamba olaba n'enkoko bwebeerawo mu lujja ekookonya enkazi n'enkazi n'erya kayinja ako ne kati nze kati oyagala akookoonyo nekayinja ndi ekayinja kati yalina akayinja yakamanyi naye ng'omwagala si byakumukozesa bukozesa ate nali muleese wano omukyala wuuyaawo maama omwami omwagala oba oli mu bibyo ekituufu kyomwagala singa nambadde simwagala nandikutte ekkubo nenzira mu bazadde bange naye ate era najja wano navudde ku ssomero ago mazima meereere kati kaakati bazadde bo tebakimanyi kyoli wano tebakimanyiiko
kati kitegeeza nti ono omwami niwaba akwatidde muno mu nju okimanyi nti nno eba nsobiyo kubanga tolina n'omu gwe bategeeza nti wali wano era eba nsobi yange yennyini. kakati muzeeyi olina abaana abasinga ono omwana omukulu ate ono wange ono si wange omwana wange sisobola mugamba nti neyambule ku myaka gino nti tubeere bwerera naye kati katono mugane tubeera ddala bukunya tulebakana wali kubanga kimba sikyasula na mwana wange bwati naye tononsula naye si wange nanti era ali mu image emyaka gye gimu range byebimu si wange ono si wange ono mukyala wange kati wanalemererwa naye okuzaala abaana abalenzi era nja kuba naye kuba mwetaaga bale ninga abazaala abawala bokka bo tewabeetaaga bo nobafuumuula ono nja kuba naye sijja mufuumuula ono omwana muto amugambye abaana abange abala bafumbire nomulala abadde ono yagenze wali ofunyeyo omwana asinga kuwuyo obuto gwagamba nti no olabikola embega kati wendaganga ninjagadde ku 19 ku 16 sirina kyenyinza kati wati oli embega olwo kati muzeeyi ensonga eno oyagala gimaliriza n'omukyalo otya mugambe ebigambo byetugenda okuzikana ye bwaba tanjagala tanjagala tamaliriza naye bwaba buliya nga njagala ngera limukolidde abiraba nti byebyo kibeewo nange neyagalimu kati ko gwe koyite nesigawo ebintu byona bibeere byakusaba mu lwatu lwaki tewasoose kikwata mu mpolampola omukyala n'omukwata mpolampola tumanyi ayinza okukwatibwa tosobola omukwatibwa kisa n'ogamba kale kamalegga kale kamalegga so kikola naye era kiba tekivudde ku ntobo ya mutima baasi ensonga yentuufu tayagala kukola kintu kitavudde ku ntobo yaki kati ndowooza ogumye omutima ekintu kyokola kiba kiyinza oleetera omwami n'okwenda waba awulira nga njagala angumiikirize kati kangeze wemba nga mbadde mu ddwaliro nga sinakuddanga kyagala tasobola kungumiikiriza oba tusobola omugumiikiriza ng'ali mu ddwaliro bagumiikiriza ng'ali mu ddwaliro naye era kugamba kikulu kigamba nti omuntu wabanga oli naye era mubeera naye muze olayika kati goli museegu buseegu kiri museegu oyagala zizo saka sente njagala mukyala kale kati kakati ensonga eriwo emu muzeeyi ekintu kyokwagala abaana abasoma oba obafiiriza future ate nga nze bateekamu ezimutwala ekyo kati njagala tumalirize n'ensonga kuba ono omukazi togenda kubeera naye era omwana togenda kubeera naye naawe togenda kubeera n'ono kuba kati kiraga nti byonna byonna temulina kibakonekitinga na kibagatta right ompuliriza bulungi muzeeyi kati nyabo omuvubuka gwe bayita Benja omumanyi omuvubuka gwe bayita Benja ye boyfriend woono nkubuulira omuvubuka gwe njogerako yali azzeeko wano ono omukazi watalina muntu yali azzeeko wano wadde omusajja n'omwana mu nnyumba era tavanga kati wakanyanze wampita kukola ki si kugamba kituufu nakubulira kituufu ate kikyenimba kati kankubuuze ono omuwala kyogamba nti wano omuvubuka oyo gwe njogerako tajjangawuko leka ogenda kuswalira bwereeri gwe nnya bweyogera amazima Benja omumanyi tosoma naye nsoma naye netajjangako wano omuyita otya just friend wano obikkiriza ate nali mulabyeko simumanyi kati nanti nkikugambye okikkiriza oba okigaana nze ngamba ngende kukiddako kikkiriza oba okigaana nkigaana gweokikkiriza oba okigaana nange nkigaana kati ate omusomesa akusomesa omusomesa akusomesa nga si gw'omanyi omwami gwawa omulimu bamuyita mukasa kati mukasa noono bakubuulire bwajjawo nakola emirimu ebiri kumusomesa nakukola birala akulimba tekisoboka wangi akulimba segalaga tutabula akulimba
Waze kuntabula butabuzi mu maka muno kiki. Teri muntu azze kutabula kubanza amaka gusina kyengagaza n'omukazi osina kyemwagaza. I'm telling you the fact era njagala zino ensonga tuzisolvinge buli kimu kigwe. Kati twala ebyange oba ubulirize ebyoyo. Nenge ebyange mbinako n'obukakafu. Akulimba so kwaga musomesa kuba bandi abagagga. Weka musomesa. Pale byonna biribwe bitiguoyagala. Siso amwagala akulimba segaga tutabula akulimba leto obujulizi obulaga nti toyagala n'omusomesa. Kyendi mu kugamba kyokola agira bwati nga yagala musomesa. Ati mazima gende mu kugamba kati kiva gwe. Mukyala yagala musomesa. Akulimba byonna akulimba yagala tutabula. Saagala kulowoozesa nti nnuze ndi kati okkiririza ebyo nti ndi mulimba. Zibungamba siya kuno mwadu musomesa. Yajja wano ne muwa. Uyo yeegaanye weegaana mbakubire. Bakubire. Ekyo kyangu nnyo. Kyetagisa bakubire. Bakubire. Kati nze nga sinabakubira. Lwaki toyita omusomesa? Olaba bulungi nnyo. Nange nekubira omuvubuka. Ekyo ne tukimaliriza. Toyina simu? Kati genda ogireete. Ekyo nakyo tukimalirize. Kkiriza ekituufu ensonga tuzigwe sinamulaga vidiyo nengi. Sina nekimu kyenamulaze. Naye oli mukusika mugoke naswalira weere. Bajja nakukubira weere. Misega obulamu bwange tebukwata ndiwadde mbukola kyenjagala ate omusajja mba simwagala ndiwadde mbukwagala. Kati lwaki tomugamba? Simugamba lwa nsonga njagala mpeerere. Anti kati y'ensonga eriwo ayagala kutwala bulamu mu maaso teweerowoozako wekka betunuulire sayidi meka bbiri okitegedde kyoba okitunuulire gulwaki weefuula nga olina kyemalira nnyo bwotyo. Kano basa ekyo omwami muwe kyomuwa oba osazeewo bazanye ozanye eri ozanye n'eri ozanye n'eri obonyebonye ebitundu bye ebyekyama ekyo nakyo kiggwa. Anti kyewasalawo okukola bicunye nange okusirika oba ogira n'oli ogira bwotyo kyoba oyagala nti kyewasalawo. Ate bigere eki kintu kiri simple. Bw'oba omusajja oyagala okukowerera ngaoyagala okukolera buli kimu genda maaso muwe kyayagala. Naye ate jjukira oli mwana wa ssomero osoma. Saawa zino okyanga abasajja basatu. Okyanga omusomesa n'okyanga kasajja kattu kali eri sima benja n'okyanga n'omuzeeyi omukadde. Ku myaka gyo ng'olowooza obakyanga kumbi weebonyaabonya. Lowooza owulidde